buli watuuka alogota na Bobi Wine katali kintu kiruma Bebe Cool na Bobi Wine kubera international icon nga ye ali ku level y'abachayi wanja that's why buli wagenda ayina okwogera ku Bobi Wine nti Bobi Wine kaya Ayagala olugambo Bobi Wine yakolera Bebe Cool relevance yesebo kyabulabe nnyo okubanga go wali tata wa Bobi Wine nga go wali mentor we mu industry ati no wegomba omuntu go wali tanga yali abera ba Biden goberene mu bubala otude mu butina abamawulire ogeya Bobi Wine Bebe Cool abera kiwatule mu buti ngala Bobi Wine kusenyeni ngamugeya ebina bimuluma ali depressed the man is depressed he can commit suicide when akola price list simanyo banja sobola yesebo Bebe Cool esimu ne mugamba lasita yesebo wayocha tocha ina bantu naye atonuma tusigala tuli ba Luganda ne ngamba Bebe Cool nti mpayo obukadde 2 kuyambe nkuti nalina ekivulu ky'abazinga ekyebusoga kinatwala ng'enfuuka y'ebusoga ne ngamba Bebe Cool omuntu akuteka ku posto ogoba abantu mpayo obukadde 2 nkulange lidako bye yampemula wamugamba give me 20 million Bebe nkuyambe nkute ku posta y'abazinga wa busoga omuyambe kamba somesa bana Uganda waliwo omuyimbi bajja tugende mpola emiliyoni Bebe yalina osasula gwe yali amusasula ayimbe obanga yanimpadde sente muyambe mu promoting upcoming ye nawe aba ayimba mpuliza Black Sugar upcoming ye nawe aba ayimba omuwa omukisa gwa stage abantu okumulaba kanali mpate Bebe Cool omukisa gw'okudda ku bipande wetumuyitira upcoming yali alina luyimba ki tulina enkuuka tobongoota Bebe Cool oyimba mu nkuuka yalina osasula okuyimbira kabaka BAJJO nakatyo kyamuyita upcoming Bebe Cool eyagwa talina njawo na upcoming ayina wano hit Bebe Cool yagwa Bebe Cool yenkana ne kyayiwenja yamba BAJJO okimanyi nti omusajja gwoliko omwaka we guggwako mulowooza wano anti kyeŋŋamba ki kino BAJJO anti kyeŋŋamba Bebe Cool gwoliko okimanyi nti omwami oyo fe mu industry tumuyita anko ng'ate yakola ne lisiti y'abayimbi buli mwaka we guggwa n'agamba nti ono yasinze ono yali wano gwoliko yesebo bino bya business njogera mu perception ya business man nti bokwata kyayiwenjayi yesebo bamuyita planet Omutume n'omutima ku Chase Johnson n'amulabi n'okwata Bebe Cool n'omutima opposite Chase Johnson abantu bagenda mu kyayiwanjayi kubonani asana sente nyingi mukwano gwange awuliriza okyali ku 103.3 Radio 4 ensunsu zerakika ziri 28 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya eti obwedde emboozi abaami gye basinze okwagala kayejja ayagala sagala na janjula kanyanjule bwanjuzi nti ya Bebe Cool ye atugambe be yasase asoko olindeko omulangira house kwali wanjisebo omusasi wa Radio 4 omusasi wa Masape Wisdom kaye natuwe egulire ya Bebe Cool ngali kuba promoter okukola listi y'abayimbi ne sente zebesana abawuliza ba Radio 4 twabadde nga batwagadde next big thing echa UB40 ne baleeta abantu bananga echasinza natuse ku mukolo guli ng'ebyokulya byo byabaddewo naye nga tetumanyi nti weebiri kati ne tunywa ffe abamu ababadde tebalidde ne tubanga abakuwaamu katono kati Bebe najja nasooka ngamba gwe kayenkwetaaga togenda nga sikulabye konze kale nenywa ebyokunywa byange netula bulungi nnyo ne babateeka wali Bebe Salvador Ruchi ne Douglas ne batandika okunyumya ne bogera ne bokati nga boogera tutuuka ku ssaawa 3 ganjule ekyama kye batuleetera kati nga ndi wali ng'angamba ebyokulya ye biriwa nga ndi mukunywa bukokotero onkubye ejansi gye mukunkuba Bebe n'atuuka ku nsonga n'agamba nze neewuunya bannayuganda muwa omukisa abantu abamu ba idiot yakyogedde mu sitiri bani n'agamba muwa abantu abamu ba idiot kukwata mutya BAJJO idiot n'atuuka bw'ati n'agamba brandi ya Bebe Cool nti eyimbira emitwalo temulaba nti bannayuganda mukola ensopi nemudira BAJJO idiot wenabadde Black Sugar byenabadde nywedde byampaddeko nangamba Bebe kuba
Bebe kuba damu nempaka era amalobozi gabadde akantu ka Bebe obadde abantu baga oyo sika ngasanisa ngamba kuba omanyi lwaki kuba lwaki agambye Bebe kuba naye ne BAJJO weekend ne mugamba era Bebe onkoledde weekend kubanga yonna tugenda kuba kugwe nze ne idiot nagattako edisendi nagamba toyo edisendi kamugambe yagenda nankubira kasimu nangamba nti no njagala ojjanyimbire ne mugamba gwe edisendi kati nyimbira miliyoni 15 kati akasajjako ka edisendi bwe nakagamba nekagamba kakati genda oziwe ezo sente zogamba okumpa genda oziwe kamiliyoni kati yayimbira layisi mbwanti edisendi yawana mbu kamiliyoni w'amaanyi osinga Bebe kati Bebe bamukubira mbu oyo yenyini edisendi ng'amwagala okuyimba Bebe n'amugamba njagala 10 n'ezo 5 kubanga ezo zogamba ogenda oziwe kamiliyoni kakati oyo edisendi we yavako sema nenkubira kamiliyoni to 10 nemugamba gwe kamiliyoni kalika edisendi wakakuba esimu togenda eyo kuyimba nakasabye miliyoni 15 zoba okasaba twawunzika n'atunyonyera mbu twawunzika edisendi aze wange yekayirira kati njagala obagamba kati yayimba oba teyayimba njagala okuwa BAJJO ng'ani amuwe 15 Georgina ng'oleeta muyimbi 15 kati Georgina bw'owa BAJJO kiddemu ekigambo gyo asaana mmeka oyagala omufisaako ku Georgina olina mu 8 amwongeramu amafuta ga 10 ogenda kujjukiza ogenda tandikira ogenda tandika kukyekirana n'agamba bw'ati era bino bigambo bya Bebe BAJJO bino bigambo bya Bebe yagambye bannayuganda mubemu amagezi temutamuwadde okuwa omukisa indasi omuntu idioti nga BAJJO kubanga yonona burandi ya Bebe ne Zuwena kakati BAJJO nezuwena kati bannayuganda ate ngenda ndinako bannayuganda era nagambye Bebe naze wali nemugamba Bebe naga ate gwekaye olina ekizibu obeera nnyo ne bukadingo ate tomanyi maanyi kati kadingo yani nemugamba nze naze wali ka video abantu temwalabye katambula nendaba bali abatebibu nga bagamba kale mutereze kamera asomese egera somesa nemugamba Bebe namugambye bwenti BAJJO ng'ogenda nagenze kumba mwana nkwata nemugamba Bebe omusajja omuyisa idiot mbeera naye weekend tokaaba ebiddako nangamba weegendereze gwekaye omanyi obeera nnyo ne bukadingo tomanyi bulani kakati tandika tunyonyo ku mitwalo 8 we tuba tutandikira bannayuganda mwenna kati ngenda kwogera ng'omuzadde oba Bebe kulu wadde asinga emyaka naye mu bwongo mumuzaala kibi nnyo okubanga emyaka yawula waliwo omuntu alina emyaka 6 omwana w'emyaka 18 amusinga amagezi Brown Sugar olina abaana nina olina abaana bameka omukazi tebamubuuza baana singa obadde olina abaana bangi nga nze olabamu omwana omugezi osobola kuzaala omwana nga first born omwana gwe nina muto wange second born okimanyi omwana omugezi omulabira ku myaka 2 okimanyi waliwo abantu bakola tebavudde Bebe kutandabikira kubanga yayavula bulungi BAJJO ogambye eki Bebe kulu nga teyakola alina step gye yabuuka mu buto BAJJO kasoke mbasomese tuleki baita free market economy kakati bwe nakola price list bwe nakola price list simanyi oba nkyasobola yesebo Bebe kulu esimu ne mugamba lasita yesebo wayokya tokyalina bantu naye atonuma tusigala tuli baluganda neŋŋamba Bebe kulu nti mpayo obukadde 2 nkuyambe nkuti nalina ekivulu kyakyabazinga ekyebusoga kyenatwalanga enfuuka y'ebusoga neŋŋamba Bebe kulu omuntu okuteka ku posita ogoba abantu mpayo obukadde 2 nkulange lindako byeyampemula wamugamba give me 20 million Bebe nkuyambe nkute ku posita yakyabazinga wa busoga omuyambe kambasomesa bannayuganda waliwo omuyimbi BAJJO tugende mpolampola emiliyoni Bebe ze yalina osasula gwe yali amusasula ayimbe obanga yanimpadde sente muyambe mu promoting apukamingi yenna waba ayimba mpuliza Black Sugar apukamingi yenna waba ayimba omuwa omukisa gwa stage abantu okumulaba kanali mpadde Bebe kulu omukisa gw'okudda ku bipande wetumuyitira apukamingi yali alina luyimba ki tulina enkuuka tobongoota Bebe kulu oyimba mu nkuuka yalina osasula okuyimbira kabaka
nakati okyamwita upcoming Bebe Cool Yagwa talina njawulo na upcoming alina wano hit Bebe Cool Yagwa Bebe Cool yenkana ne kyayiwenja yamba BAJJO okimanyi nti omusajja gwoliko omwaka we guggwako mbuuza wano anti kyeŋŋamba ki kino BAJJO anti kyeŋŋamba Bebe Cool gwoliko okimanyi nti omwami oyo fe mu industry tumuyita anko ng'ate yakola ne lisiti y'abayimbi buli mwaka we guggwa n'agamba nti ono yasinze ono yali wano gwoliko omuteeka ku bipande yiyesebo bino bya business njogera mu perception ya business man nti bwokwata kyayiwenjayi yesebo bamuyita planet Omutume n'omutima ku Chase Johnson n'amulabi n'okwata Bebe Cool n'omutima opposite Chase Johnson abantu bagenda mu kyayiwanjayi kubonani asana sente nyingi kakati osemberedde manager ewuuyaawo akubuuzeeko manager wa kyayiwenjayi Zalongo tukutumiddeko nnyo yesebo kakati mbadde mbagamba nti obusungu bwa Bebe Cool okubeera ku TV omanyi kati weewalanga nnyo omuntu yalina ebintu bino bina erinnya ne limugwako bwagambanga nti kayenva maaso omuvanga omuntu yalina obuyiza bwagambanga nti Black Sugar mvira omuviira omuntu yalina ssente bwagambanga nti mpira asobola okutema ejjambi kati Bebe Cool asobola okutema omuntu ejjambi nti once he was a top artist kati alinga bano batambula basamba ebipapula n'ebiseera agamba ekyobolaba buli lwatuuka alogoota na Bobi Wine katali kintu kiruma Bebe Cool nga Bobi Wine kubeera international icon nga ye ali ku level y'abakyayiwanjayi that's why buli wagenda alina okwogera ku Bobi Wine nti Bobi Wine kaya ayagala olugambo Bobi Wine yakolera Bebe Cool relevance yesebo kyabulabe nnyo okubanga gwe wali taata wa Bobi Wine nga gwe wali menta we mu industry ate noweegomba omuntu gwe waleeta nga abeera na ba Biden gobeere ne mu bubaala otudde mu buti n'abamawulire ogeya Bobi Wine Bebe Cool abeera kiwatule mu buti ng'alaba Bobi Wine ku seenieni ng'amugeya ebina bimuluma ali depressed the man is depressed and he can commit suicide banaye mbasaba tusoke tunywe ku lwendo lw'amazzi njagala tugiwunzikawo mu kasegment ketuddako buli munauganda ne Bebe Cool mu budde yetaga therapy yetaga psychiatry atambula alogoota BAJJO katsoka tugende ku mulango w'abakama baffe waba ayagala agiwe bamayinja oba bani olaba ne mayinja azzeemu era n'apama information katono nyonso nyo okuyingiramu nti NRM batudde anda omukyala bamuyita Betty okulanga badayivatinga programu eno si ya byabufuzi bigambo bya BAJJO nakaye anyabe katuse ku alietisika Linda Arieti skati alien skin. Simanyizo ngamba Arieti skati. Obadde sinategeera. Leonard Mayinja. Buli NRM alai bayina statement yeni. Bagala chance ya Bobi Wine banopu bavumi. Bayina codes batambulira. Government nabagambye bafugira. Batambulira muzirwa. Nkati nyamba ba code. Code bana Uganda mwena bali ku radio 4. Ngowulira bulungi Oluganda nyakyusa mu Luzungu. Arieti skati. Leonard Mayinja ye alien skin nabona baba wadde codes bakozesa kubanga oba oli mu government eneriko obanga osinza kibayita satani abane ngombe kati buli ngombe evaako kati bati kuno muti nupu bavumi ate mumanye nti NRM alien skin ina account 10 alien skin alien ngamba alien skin ngoyo kasummanyi alien skin bamucreatingira account 10 meka zibalowooza ku social media zibalowooza nti abantu bavumani Bobi Wine kakati omukulu Leonard Mayinja bakama yebo twali tu architects wali atandise omwesi bakomboko byawo ne bamuwa sente kade bamuwa n'ebyokwogera that's the problem of NRM government nti okuyamba ebizibu ebiri mu omuntu wa wansi sente bazimalira mu propaganda that's why mwe nabali ku social media mujja kulya code zino bbiri temuzigenderako nupu bavumi tetwagala chance ya Bobi Wine goza wati Mayinja nali yetisikati chip setting bana abasajja babala omuzannyo naye Mayinja yali atugambye nti akomawo atadda bakama abe ne bamuganda nabagamba twali kusanyuka TV ne mbagamba nti President Museveni okuleeta ali yetisikati bali baziyiza Kyagulanyi nga bula batte bakenzo ku Maseda babula batte bakenzo mu kuvuba ensozi ti government ya mwami Museveni etie kibayita art industry baite basubira nti Kayego bagamba akero okulekana ku radio babadde asobola okuwa amaanyi kakati bakivuziza batya kati bataddewo kibayita diversions nti ate gaza code nupu bavumi nupu Bobi Wine totwa chance wala n'abala bagenda okujja bana bebali mu kupreparinga nga babadde ku side y'abantu
Bajjo katsoke tugendeko mulango bannayuganda muyige kodi z'enyalimu temuzigoberera kayegenda mu maaso katsoke tugendeko mulango bakama baffe tube nga tukomawo okyali ku 1 3 radio 4 ensunsu